abasajja bali abasinga kye bagamba nti mukulegeza wano yensonga waaki kati tutandise emisomo gy'abalenzi egy'abasajja nti mukulegeza wano abakyala babakkiriza ne bayitawo ne beerabira who is the boss nti much as you're in a relationship waliwo boss. Let me tell you oyina omumanya kati omusajja ngaaga nti kasuku okeera ku makya n'ozuuka n'ova ewaka ssaawa emu n'ogera n'oyiriba wuuyo mu kikubo wuundi eri n'okomawo eka n'okomawo n'emmere okitegedde ate abantu b'okuzuuka obuzuukusi ku 8 ne bawulira nti kibaluma nnyo kale nabo bagende bayiribeko mu owino batusangewo ffe tuzuuke ku 8 munange ate oba tubamenya kati oyogeza ntondo olinga bwaŋŋamba. This is the idea. Tetwalegeza ogambye nti omukyala alina okumanya ani boss. Boss aba asasula. Women subscribe to leaders. Bw'obeera ng'oli mu maka nga taatawo si mukulembeze nga taatawo buli kaseera maama wamwe yabaduumira mukole kino abaana batandika okuinclining ennyo ku maama because yabawa leadership guidance. Train ogimanyi? Train si kyekino kyonna ekitambula nga yonna train. Train gwe mutwe ebisigadde bibeera byana gye gudda kati if you're the head of the home nga taata naye nga naawe kennyini tomanyi nakwekulembera ozuuka ssaawa 3 bw'ozuuka weesokoola ennyindo bw'oyayuuya ova mu kisenge oyambadde pule oli mu vesti bw'olawozaaneekyo leero waliwo ku kyokulya you as a head of a family tomanyi nakumanya oba waliwo oba tewali. The campus of the home is at risk now. Omukazi atandika okuwuliriza bw'omuwa reason of leadership. Omulembe gwe tulimu abasajja be tulina abaluuzinze matrix ya leadership and being a man abasinga balowooza bw'okola ennyo ssente obeera omaze. No. Women are designed to be manipulators. Era abantu buli musajja ali eyo noonya akatabo kayita the manipulated man. Bw'onoosoma akatabo ako kagenda kukulaga nti buli kitonde kikyalo okitunuulira with a different frame. Omulaba bulala nti ayogera kino ng'ategeeza kino because you leader you are alert. Olaba naye kati ffe bwe tukoze ennyo ssente ne tusoma ennyo ne tuyiga ennyo oluzungu ne tulowooza nti now we can share power. Njagala nkutegeeza being the same educated man and a woman, being the same at execution of work does not mean that we are the same. Having a couple of similarities in gender tekitegeeza that we are the same. Or we are equal. No, we are not. Todanga naawe n'olowooza nti omukazi yenkana naawe. A man is oversight, strategy. A woman is operation. Ewako manyi obutungulu bwe mulina mulina obutungulu bumeka. Simanyi. Webale nnyo. Naye ng'okimanyi nti sente ozita. Gwe obeera ku oversight. Togenda kuddawo otandike kudda mu dynamics z'operation ennyama twaguze efimeka. That is not your role. Your role as a man of a home is to give leadership standard. How do you offer leadership? Okubeera ne clarity. Omusajja akulembera amaka tabeera emotional. Takwata feeling. Nchoddawo you must be in position as a father and a man okwawula feeling ku the real issue. Okitegedde bali mukaaba bannange wabula wano eno wiiki yonna tukimanyi tulya bijanjaalo. Now you realize this is being sentimental. Dekowa is abantu babadde balya. I move on. Kyamagero. That is it. You are whining over beans nakati na bilala ntemulidde ennyama wiiki yonna. Nze standard gye nnina nga taata kyembuuza babadde balya nti ye the rest is background noise. Oba balya bijanjaalo oba mukene. The core is balidde. Naye abakyala b'ennaku zino bakyabiwuliriza ebyo. Wulira ekimugaana okuwulira. Ekyo kyokka olutalo luba lubaluseewo. Ekimugaana okuwulira because gwe tomulaze kiddako. Bino bye mutuulatuula mu ddiiro buli kaseera oli ne mukyalawo muli mu ddiiro
akutaddeko ekigere omumasaji omunyiganyiga oti baby. That is bw'onoosoma akatabo ke bayita the manipulated man ojja kutegeera nti all those models are meant to feminize men. Okiwulidde Namutebi nti kati gwe bino byolaba ne tubeerawo ne twetekako amagulu tekitegeeza nti nze sifunayo obudde erinda nangamba mukwano leeta nkusale ku njala naye nga tannansala njala nsooka ne mutunuulira embuuza dde ayagala kusala njala oba alina kyayisaawo. Taata tawangaalira nnyo mu ddiiro aba mu kisenge eddiiro lya mukyala n'abaana ngenda kuddaawo ndabe soopu nzire mu busoopu bwabwe Salvador bamukomezaawo Antonio tafanga nze nziremu ebyo ebibuuzi tolaba busabbuuni obwo si bulina obwo budde naawe ekifuula taata it is the mystery around him nti ali unpredictable. Taata akomawo mu gyebali n'ayitamu awo nadda mu kisenge eno nasigala n'abaana kati zaza niyeekolamu omulimu najja mu kisenge daddi kankwereera ku ssomero n'akunyumiza nga tewali tabbu ne mandi anajja n'akuwa brief nyaabwe najja n'afukamira eradde ssebe eradde musiibye bulungi nti ye wakoze eki leero mu maka agange ssebo tuba ne to-do list. Temugenda kubeera wano mulowooze nti mwawummula. What was your day like? Nakoze kino kyaganye kitya? Okitegedde? Nkitegedde ssebo. Kati awo bannaye mubeera ate nti ng'abavubuka awo we tuvaawo ye ngaddayo mu ddiiro n'abaana be. Now it is my time to unwind. Mu kisenge ne ŋŋenda ne nnaaba bulungi nnyo ekisenge ekyange temulina kubeera mu TV na simu ekyo nakigamba nga nzikakkana. As a man, I start now to take stock of my day. Nobalamu nalabye kasuku nakoze kino gundi ono teyansasudde kino nkyakinoonya. Bw'otegerera nti okubeera taata kintu kizibu nnyo nti oba tunuulira mu ddiiro nga bali mu kulaba soopu naye ng'oli shuwa enkya tebalina kyakulya oba nga bikutwala naye nga tebalina muntu asobola kutunula n'ategeera ki kigenda mu maaso. Kati mmwe abazze ennyo mu ddiiro ne mutandika okugamba bakuweeweetako bakuze eno simanyi muli mu nviiri osumulula nviiri eyo laavu ento nnungi naye eteeka okutuuka n'ekoma and you change gears n'ogenda kukiddako. kuba buli kasajja ga mukwano gyange onsumulula enviiri njaga agenda ewa Lidia naazeemu ku Saturday. Naye wali abasajja abasumulula enviiri. Nange nazisumululako ssebo. Nze sibayo basumulula nviiri. Nazisumulula. Era nze by the way mu bintu. Era laavu nto. Nze bintu ebineewuunyisa Kyamagero bwe basiba enviiri z'abakazi. Ntunula nti nenga oba babitandika batya. Olina eyo kogulu. Sigiina. So oyiga okusumulula enviiri. Naye time etuuka nga you no longer have the time for that. Okitegedde? Ng'obwo budde tobulina. Ekifuula taata kubeera mysterious. Olowooleza eggwanga. Amakaago omusajja yenna nga taata era nga mwami mu maka bw'oba yeebaka ffe baatutendeka nga tukola omusajja yaasula okuliraana oluggi mukyala we yaasula okuliraana ekisenge. Protection. Okitegedde nti omuntu yenna bw'anaaba akuba oluggi luno okuyingira alina kusookera ku nzi. Teri musajja billa yatendekebwa obanga alina instinct ekuuma amaka ge azuuka ekiro n'atakola drive. Omusajja n'oluzuuka bw'ati ekiro n'agenda n'afuuyisa ng'akolamu ka patrol ng'akebera enzigi ng'akebera amadinisa ng'agenda akebera ku baana ng'addamu ababikka bulungi ng'akomawo. Oyo ye taata. Eyo drive omusajja yenna nga musajja kyenjogerako akimanyi because it's in your instinct as a man masculine egamba I need to be sure tuli safe. Tuli safe. Era nze kitange yaŋŋamba nti tokkirizanga omukazi okusooka ng'okuzuukuka. Ennaku zino be basooka ozuukuka anti bakole breakfast. Okomyewo 8 omusuubira kuzuukayo essaawa mmeka yeebase essaawa 3. N'essaawa 3 abantu babeera bakeera kwebaka kyekyo. Zigenda oyingira 10 ng'otuloba kyatuyina. Kakati anti kasuku your world view is different from other people's world view. Era ne bino bye ŋŋamba abasajja abali wano
saagala otandike kudda wo otandike bikola nga bye mbikugamba. Find the man in you. Kuba buli omu alina bwafuga amaka ge. Nurture the man in you. Ogambe nti nze kino ngenda kikola bwe nti.